Kakati omukyala gw'olaba oyo mu katambi mutemu. Oyo gw'olaba yakatta abantu 3 ng'abatwalako emmotoka. Osobola okumusanga ku kkubo n'omwaka lefuti n'atuula n'akuteeka omugwa mu bulago ng'ovuga n'akutta n'atwala emmotoka yo. Yakatta abantu 3 oyo omukyala gw'olaba. Bamuyita Saida Nannono. Mu bigambo bye kennyini akkiriza n'agamba ye kituufu abantu mbatta era nga nnaakatta abantu 3. Ne bamubuuza abantu be wakatta abantu 3 obamanyi nti nedda sibamanyi. Obatta otya? Mbateekamu omugwa mu bulago nga bavuga, bw'aba avuga ne mmutuga emmotoka ne ngitwala. Oyo gw'olaba kati oyo osobola okumusanga n'omuwasa kumbe owasizza mutemu. Omusaayi ogumuliko ate nga tebaba kumukwata era abadde akyatta abantu abalala. Imagine sooka omulabe, mukazi mulungi naye ku butemu n'obubbi kwatudde. Mutunuulire, mu butuufu katono osobola okumusanga n'otamukwana bw'oba musajja, osobola okukisanga n'otakikwana, naye nga ky'oba otutte ewaka era ne ky'oba oleese mu bulamu bw'oba okimanyi. Mutemu okutta takulinamu buzibu. Tekimukalubiza na kwogera nti naakatta abantu 3. Agambe naakatta abantu 3 nga mbateekamu omuguwa ne mbatuga ne mbatta. Alina ne munne gw'atera okubeera naye eyo omwami gw'olaba oba bbaawe we batta abantu. Olumu babatta bonna. Ndowooza uno kasita afuna fala alina emmotoka nga n'oli ayingirawo nga bakutuga nga bakutta ng'emmotoka bagitwala. Naye ndowooza gwe basembyeyo okutta yafuuse akayinja mu ngatto. Gwe basembyeyo okutta yalulumye. Essaawa zino kati babakutte bali mu kuboogeza. Ne bannange notta munno nga teweesiseemu n'omuteekamu omugwa n'omulaba ng'asambagala ne gwe n'okanya kugenda maaso nakutuga. Ne bannange Uganda abantu balina emitima. Kati ono omukazi nkugambye omusanga mu kkubo n'omukwana n'omweyagaliza kumbe otutte mutemu ewaka. Omunyiizaako akantu katono nnyo bwe kati ajja n'eggoozi mu buliri n'agikuteeka mu bulago n'akunyiga n'akutta n'akutolako buli kikyo ky'obadde olina mu nnyumba. Kankutuuseko akatambi k'omukyalo ono omwewulireko mu bigambo bye ng'ayogera abantu be yaakatta n'engeri gy'abadde abattamu. Vidiyo nkusaba ogimpereka like etambule tuwe ku buli muntu. Vidiyo yiiyo. Bakuyitaani yogera nnyo. Ani? Obeerawa? Kireka. Bakwatidde ki? Bubbi ki? Bwakabba emmotoka mmeka? Ate abantu mwakatta bammeka? Mubatta mutya? Ani abateekamu omuguwa? Aliwa? Nsongeku. Oli ali musate yawe checked. Kituufu wamma? Nkwata lumu. Mwakatta bameka? Mwabatta mutya? Beera happy ng'oyogera mu mulimu gwo. Guno omulimu ogwokolera akatale. Wakatta ani naani? Ati ngamba wabattirawa? Beera mu kiraasi. Bonna gye mubattira? Mubakola mutya? Mwenna sebo tubulira ku ekyo naawe kimanyiko ki? Gwani? Okola ki? Bubbi na butemu. Kakati omukyala mumuwulidde bulungi nnyo. Nannono Saida. My goodness. Wuuyo gwe sooka omulaba omukyala ono bw'afaana mukazi mulungi naye mutemu. Mukazi mulungi naye mutemu. Musi atta abantu gwe mulimu.
omulimu gwe gwa kutugumbula abantu kubabbako mmotoka. Mulimu abasajja abaagala ennyo okukwana nga mulabye ebikazi ebinyirira nga bino ebikulukulu n'okisanga ku kkubo. Ate bano abakazi bano balina obukodiyo. Osobola okumusanga ku kkubo yena neyeegonza, yena neyeenakuwaza, kumbe wayimiridde waliwo munne omulala. Oba nga batambula babiri, oli amuyita mutabani we oba muganda we nga basiraanye. Kati gwe omusajja ow'emmotoka ova eno nga tomanyi. Ekikazi banaye n'okisanga kiyimiridde kyokka ne kigamba nina ne muganda wange wuli bambi tutwaleko. N'okwatibwa ekisa n'ogamba akamba twale ntandikira okukwana. Kati ono bw'atuula atuula mu maaso, oli omuvubuka ye atuula mabega. Kubanga jjukira omukazi ebiseera ebisinga ayinza obutaba n'amaanyi gatuga nnyo musajja nga mutaddemu nnyo omuguwa bw'ati. Okitegeera? Kati ndimu okukunyumiza engeri nze gye ndaba bano abantu gye battamu abantu. Osobola okumusanga mu kkubo nga yeefudde asiraanye n'akugamba ntwale ako. Kati oba omukkiriza okutuula mu mmotoka yo ate n'akugamba nina ne muganda wange wuuli wali naye mbadde nsaba ajje naye. Kati gwe nga ggwe nannyini mmotoka n'ogamba kino ekikazi kankitwaleko nja kukwana, ng'olinamu vayibu y'okukwana. Kati kyo bwe kituula mu maaso, omuvubuka agenda okutuga atuula mabega, waneene mabegawo ng'atuula bulungi nnyo nga gwe otandika kuvuga. Eno bw'ogira bw'obbayo eriiso ku kikazi bwe kiti bw'oyagala okukwana bw'oshemererwa ate munnange alonze ng'otandika kukwana. Ndowooza bwe mutuuka gye mutuuse nga balaba nti wano bayinza okukunyigirawo nga balyoka bakuyimbamu omuguwa, ng'ono omuvubuka ow'emabega yakuteekamu omuguwa ng'alyoka akunyiga. Ndowooza kino ekikazi kyo kibeerawo awo kumpi kukuba bikonde kukugonda. Anti oyinza okuba nga olwana kugwejjamu bw'oti, kati kino kyo kikuba mu lubuto, tokwatayo. Bano ababbi balina obukodiyo, era okusinziira ku nzita gye battamu abantu n'enzita gy'ayogeddemu osobola okukuba akafaananyi kugamba n'okasiiga n'omanya engeri gye battamu abantu. Golowooza ofunye mukazi kumbe ofunye mussi kira. Munnayuganda wuuyo bamuyita Anet, bamuyita Saida. My goodness, ono omuwasa. Kati kankube bano abavubuka bano abakwanakwana. Okwana ono ngolooza ofunye ekikazi okitutte ewaka, olinamu kasente. Ate bano abakazi bano abatemu beetega abasajja abalinamu ku sente, wakati gw'omuvu talina kyagenda kukutta kukutwalako. Bw'omutwala ewaka n'akubalaabala ng'atuuseeyo muba mwebase, owulira kaguwa owulira goozi mu bulago ng'akunyiga. Bannange bino byewuunyisa. Mukazi wuuyo, ate mukazi mulungi, kyekisinga mukazi mulungi. Mukama Katonda ono omulimu gwe butemu. Ayinza okuba nayina n'abaana ewaka gw'olaba oyo banga ayina n'omwami, oba ng'oli ye mwami we, ekyo nakyo kisoboka, nga kali akavubuka ke kamukuba najjolo nga we batta abantu. Kati olwaleero kaweddemu ate kubanga ayina gwe yasse eyalulumye, n'otambula mu kkubo ng'onoonya wakutta. Ne bannange Mukama Katonda ono bwe babba ne bannayinza abantu abatemu era ababbi bansobera. Ebbanga ly'oba omaze mu butemu oba tonnafuna kapita akujja mu butemu, ossa asooka omututeko emmotoka ya miliyoni nga 2, ossa owookubiri omututeko emmotoka ya miliyoni nga 3, ossa owookusatu era omututeko emmotoka ya miliyoni nga 4, oba tonnakuŋŋaanya ssente zisobola kujja mu butemu kutandika kukola kintu kirala. Bano abantu balowooza nti omutemu asobola okutta ne yeemalirayo bw'atyo. Muganda wange buli kintu kiba n'akaseera kaakyo era bamala ne bakukwata. Nze nkubuulira, bamala ne bakukwata. Kati bano akaabwe kaweddemu. Byebyo Michael Uganda YouTube channel kooli, mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumina ku mukutu, mwebale kuba nti ate musubscribinga saako n'okuba nti ate mufollowinga.
abeekumira ku mukutu omulimu gwe mukola gumannyo nnyini ddala. So genda maaso n'okuba nti ate oyongera okusubscribinga saako n'okufollowinga osobola okuba nti osoba buli video gye mba nkuteereddeyo. So kona mu kapesa ka subscribe bw'omalako na mu akadde ako kajje mu personalize okateeke mu all nti bwe nteekayo video gw'osooka okugiraba. So mbaagala nnyo mwenna, Omukama Katonda abankuumire, abankuumire obulungi obutagambika, abasiraamu abasiiba mbaagaliza ekisiibo ekirungi, Ramadan ennungi, Mukama Katonda abankuumire mbeere bulungi, mweraba. Peace and love.